Ku Lwokusatu nga 11 June lwe giwera emyaka 31 ng'Omukama Solomon Gafa Busaayiguru alamula Bunyoro Kitala. Emikolo egy'empango giteekeddwa ku mulamwa gwa bulamu n'okutaasa obutonde bw'ensi. Omuhiikirwa wa Bunyoro Kitala Andrew Byakutaaga agamba batunulidde abakyala nga bagula ekyuma ekikebera kookolo akwata omumwa gwa Nabaana. Kabumba akaragira akasolo kenyuma okwo kibula abagwa bulobo abagwa kujaguza abagwa kugarulira kama kugarulire enda kitala kandi kusagika ebyobomezi nabo ekyo kero gukora kibikiriza kiragiro kya Kabumba yahayireyo tuyizire nyuma okusagika amarwaro mengi kabanza kusagika Masindi na Hoima na oxygen concentrators hanyuma twasagika health center 4 ya Buliisa na koma akakebera abakazi abayina endalunda ultrasound scanner hanyuma twahereza kema kikebera Sagama. Bayise mu misinde egyetabiddwamu abaddusi abasoba mu 1500 nga bawaddeyo ssente. Ku lw'abalabirira ebibira bakulembeddwamu Boaz Basigirenda n'ategeeza nti amafuta ga kusimwa naye nga tebakosa butonde. Twewaddeyo okwegatta kw'empanga eno nga tukuze emyaka 31 bukya obukama buno babuzaawo. Kikulu nnyo okuba nti twettanira ebyobutonde bw'ensi, obulamu bwaffe ng'abantu, ate nga n'ebyennono tubisaako essira. Kuba awatali bya nnono n'emiti tuba tetusobola kwatagana bulungi gikulu. Kale tukubiriza abantu bwenna okukuuma obutonde bw'ensi nga tusimba emiti, tukuuma ebibira bya gavumenti, ate era n'ennono zaffe tuziseemu ekitiibwa, ate era n'obulamu bwaffe bwe bulungi. Byayisingoma David, Salt TV, Omunnyo.